ndimwenda mifo nti abikonde bize mukalu bakaina kulanga atu batandise okola violence yeni oluisinsikira ebintu aye eri omukulembeza mu Uganda muno yapangisa abantu bena abo bemuli kwogera abafere ati mulinde mama alwabita mumutege mumbande yawo ndiposi ya 2015 yasoka kweta abebikado yakati omukyalo yatero kubita ku luguudo lw'edinzolo lwaki mutega ku mubanda ebikado akati oyo muntu waife obanga ekitulese yaba tayire teso wakati ife obanga ekitulese siga sente so ni plan ne mpano ya feeling akubali yara kubona wakati mpano ni mwabali okumpyawo mumbande kubanga bita ku luguudo lwayo obanga olina obulwa lwaki olwana kuba kibali kwati kitufu so bana mulifira mu kifoti jirangada omusango guteekeddwako gwa butujju naye oli agukuteeka kakugamba nti gukkirize nkusonyiwe leka sitokkiriza omusango n'osaba ekisonyiwo nga nze nkusonyiwa naye kooti mwagamba nti mwakututte tagiwadde lukusa tagiwadde wadde obudde y'okuwozeswa okuleetayo obujulizi obulaga nti ogwo omusango gwewaguzza teriyo kintu kizibu mu nsi muno nga kubeera ex-convict waliwo omukwano gwange azze mu inbox n'aŋŋamba nti eyo vidiyo njiddemu nyongera okutegeeza muganda wange Sanya muganda wange Olivia Lutaya muganda wange Bobby Yanga n'abalala fenna tubaagala kubalabanga bali bweru teri abaagala munda naye ffe tugamba tosobola kubanga omuwozesa omusango gw'atazza naye ng'ate omugamba agukkirize oba omaze omufuula ex-convict obulamu bwe bwonna oba omaze okubusibira mu ggwanga Uganda kyokka nga ne mu ggwanga Uganda muno tagenda kuddamu kufuna ddembe lye kubanga omusango gw'omuvunaana gwa butujju era gw'omukaka okukkiriza omukaka omusango gw'okukkiriza nti baalinga batega bbomu baalinga batta abantu baalinga bakola bwe bati ng'era omugamba alumiriza omuntu omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabalagiranga okukolanga ebintu ebyo oyo omwana oba omaze okumufuula ex-convict kakati nga kapadoni akafunye kuva eri oyo omukulembeze w'eggwanga eyo ebeera life imprisonment ku future ya buli muntu mu mateeka g'ensi yonna tewaliwo muntu gwe basobola kuwa certificate of good conduct eya Interpol nga ex-convict obanga ayina likodi yonna ey'emisango kasita obeera ne criminal record mu nsi yo tewaliyo nsi esobola kukwaniriza obeera ex-convict okitegedde mu ggwanga ngeri Australia bagenda kukwaniriza naye ogenda kugirako akantu akagamba nti oyo yazzaako ku misango mu ggwanga lya America byo totagala ex-convict tebamwagalayo kyokka ate nga ne boonaaba oyagadde okusaba omulimu makampuni mangi mawanga mangi togenda kuddamu kufunayo mulimu because obeera mumenyi w'amateeka ku lwaki omusango gwakusinga naye musango ki omuntu gwakunyigiriza kukusinga embu gwakutega bbomu nakutta bantu bala mu bino ebintu mbikola oba temubimanyi oba mubimanyi naye Museveni kyakola akimanyi eyo ebeera life imprisonment mu Canada okukkiriza ng'oli ex-convict muganda wange bakukkiriza n'oyingira eggwanga lyabwe ne basooka kukutwala mu rehab ne gubalamu ebbanga ly'omala mu rehab naye ate nga ne mu Canada mwennyini namwe ex-convict abatasobola wadde okufuna emirimu eyo life imprisonment toyina ngeri gy'owonamu kintu ekyo naye oli ex-convict ku misango ki ekyo nakyo kimatalinga bw'omugamba misango gyakutega bbomu mbuulire eggwanga lyonna mu nsi yonna ekisobola okwaniriza omuntu omutezi wa bbomu ogenda okukolerayo tolirina then gwe nakanguubi simanyi naawe ebbalamu mujje obwongo bwammwe butono mu bintu ebimu bye mukola abaana b'abandi mwabasiba naye baabasibira bwereere bamaze okubasibira bwereere ate mubateekako emisango egigenda okubafuukira ekizibu emirembe n'emirembe amiina agenda kuvaayo kati naye n'omwana wa ex-convict ng'aliko omusango gw'obutujju oba ogw'okutega bbomu oba ogw'okutta omuntu n'omwana oyo future ye oba omaze okugiziika ebintu bino mubirowooze nnyo ojja kumujja mu kkomera eruzira naye omusibe mu life imprisonment paka lwaliva mu nsi muno abantu batuuka n'okubeera depressed olw'okuba nti bayingirako ko mu makomera nga bazza emisango ne beetuga kubanga batalina future